Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo kitundu kyaffe kyakubiri twogera kusiiba. Olonda otya okusiiba okutuufu oba otegeera otya okusiiba okutuufu. Nga bwe tugambye nti okusiiba tekuli ku kubala nnaku az'omaze oba ssaawa. It's all about the heart, mutima. Lwaki osiiba? Osiiba bakulabe nti gwe asinga okusiiba ku kyalo? Omukyaki bagambe tuba twogera kusiiba Nakamate abasinga tava mu kusiiba oyo omwana nga gwe by'oyagala oba it's all about the heart, kubanga omutima gukola ki? Omutima ate gukyuka. Kati bino bw'olina okuba nga ate otunuulira ennyo n'enkaliriza bw'oba ng'onna osalawo okusiiba okuki? Okutuufu. Ekisookera ddala, what is God stirring in your heart during fasting? Ng'oli mu kusiiba mu Mukama kiki ky'ayogera? Kuba alina okwogera. Alina okwogera waba nga yakuluŋŋamiza wabaawo ensonga. So buli wokkiriza n'otambulira mu kuluŋŋamizibwa kwa ayogera. Nabamba kakati osiibawo oti. N'ayogera kakati wano kolawo oti, kati wano kolawo oti, saabira kino, saabira kiri. Naye woba oganye tajja bikulagira, tojja bitegeera. Kakati tomalagga. Olaba bali basiiba nawe n'oweegattako tomanyi lwaki basiiba. Tomanyi lwaki Mukama ki ky'abagamba. Gwe ne weeyungako olinga kyana kya trailer. Tolina decision oli awo oli busy body. So you must have a purpose and a reason. Katonda alina okuba nga alina ky'atokotsa mu mutima gwo, alina ky'ayogera. Bw'obeera mu kusiiba ng'omutaliimu Katonda kwogera, oba nga teyayogedde nako, then oli mu kusiiba okufu. Zikubogerako mu Isaiah 50 something, 50 what, 9, 52. Nja kunzijukiza mu comment section. Kale, number 2, the status of your body. Omubiri gwo guli mu bulamu ki? Togera mu kusiiba ng'omubiri mulwadde, oli ku strong treatment. Olina okumira makenda ku makya, emisana n'olweggulo ogaleseewo bw'ogenze kusiiba. Mukama w'amaanyi ayinza muleeta n'ennyiri nnyinziza byonna okuyita mu Kristo ampa amaanyi. Kituufu byonna abisobola, naye ate akusuubira obeere n'amagezi. Katonda tayagala nga kwobeere musiru. Olina okukozesa amagezi ag'obwa Katonda agatali gago. Okitegeera? So omubiri bw'olaba nga tegugenda sobola kireke. Ate oba ng'oli mu bibyo, Mukama aba yasiba ennaku 2, eno osuule wa booyi, eno ogende ewa gaalo, eno wogera mu bbaala, oyiwayo walagi, ofuwa segereeti. Kakati you are just wasting time. That's not a rightful fasting. Okusibulukukira osibukira kawalagi kuba osibye tokanywa. Kati ssaawa ziweze 12 obadde owulira oyabika. Balina bayiwayo mazzi buuki. Juice. Gw'osookayo kawalagi. Owulira ekikalamata ekiyonta kibadde kikutta. Then you are wasting time. Bayibuli etugamba Bakoliso nti omubiri gyaffe yeekaalu ya Mukama entukuvu mw'abeera. Kati abeera omwo ng'ali kuluŋŋamya oli mu kusiiba ate nga ne Sitaani omuwaddemu akatebe wawuta ku walagi, wavuma, wakola kino. So the status of your body is very important bwe tuba tusiiba. Omubiri guyimiridde gutya? Gulina okuba nga gusobola okwakomodatinga omwoyo omutukuvu nga teguziyiza mwoyo omutukuvu. Ekyokusatu, omwoyo omutukuvu alina okuba nga alina kyakubuulira, kyakuluŋŋamya within that fasting. What the Holy Spirit is telling you, naddala ku kisiibo, tugeze ngo n'atera okikomekereza. Omanyi wali abamu ng'anaatera okukomekereza omwoyo n'amugamba yongerayo ennaku 2. That's very possible. It's very possible akugamba. N'owulira ng'oyagala oli ku breaking, omaze n'otegeka ebyokulya n'agamba yongerayo ennaku 2. To breaking. Okitegeera? So olina okubeera nga your spiritual antennas nga ziri so sensitive okumanya ky'omwoyo ky'agamba. Naye oba nga toli sensitive ayinza okugamba yongerayo n'ogaana. Naye kino Sitaani kyagala kunzisa njala. Gwe n'oweeriira emmere yo. Oba n'agamba komaawo n'ogamba waliwo kye neerabidde osabira mu nnaku zino nkijjukidde kati kanyongerayo 4. N'oyongerayo mu magezi agago.
Kakati mwezi ennya sitaani mwagenda okwogerera akuwa ebyo akuwa okwolesebwa ogambe olaba singa saayongeddeyo Mukama yaŋŋambye oyo musajja wange kumbe kicupuli sitaani ali kukufera bufezi. So olina okubeera omuntu omwegendereza ennyo. Ekyokutaano, create a simple structure around your fast. Olina okubeera kubakuwa gye bagiyita road map. Okusiba ogenda tambula kutya, kutandika ku ssaawa mmeka, kukomeza ku ssaawa mmeka, kwa nnaku mmeka. Kizibu kye tulina kati twakwata ssaawa 6, tulina otandika 6 paka ssaawa 12. Naye nga nkyali basaamu tulina otandika ddaaka asembayo okulya 14:45 ku ssaawa emu oba 12:45 yaawo. Naye Katonda sookuulungamya. So gasiiba okuva ssaawa emu paka ssaawa 6 for 30 days. Ogenda siibira ki? Ate nebikola. Kati bwe tutegyeemu that bikwate tuli kubikwate ne tubyejjaamu ne tukkiriza kati mmwe atukulembere tujja kusiiba tutuuke ekiseera tulinga muli ffenna tukaze tuweddewo naye nga tewali results. Abantu bamanyi okusiiba ennyo kirabika mu Katonda waakolera. No. Okusiiba, in fact you are just disciplining your body. Bring the body into subjection. Mubiri guno gwogera obeera osiiba ate enjala eguluma nego oba kati olina ogukakanya sobola okuba nga obeera n'okusiiba okola ki okulungi. N'ekisembayo, end your fast gently and with gratitude. Oba okomekereza okusiiba oba oli mu lunaku olusembayo oba 2 olina okwebaza Mukama ekisa kyakuwadde kubanga si byangu bangi abatasobola malako. So nnaku 2 n'abivaako. Abamu aba yakatandikawo ati ziwera ssaawa 4 ng'olubuto lumugamba nze otayiwayo buugi ebyenda bigenda kutuka mu byonna naye nga tebisoboka. N'abivaako nayo akola kwongezaayo enkya olaba omwezi agumazeeko enkya. Naye gwe Katonda bakuwadde ekisa n'osiiba, it's not easy, si kyangu. So ayinza okuba alina byakugambye okusiibira byeyakulaze tonnabiraba, then it shouldn't make you start what okubeera murmuring, complaining. Olina okwebaza Mukama. Mukama kwebaza ekisa ky'ompadde nti mazeeko okusaba byonna byensabidde wadde tebinaalabisibwa kati naye ate nzikiriza nti bigenda kukola ki byalabisibwa n'obeera n'okukkiriza okwo you push on with faith. Naye gw'otandikira ne Mukama naawe nakwana amazima mukazi wattu zenna nningalubwa nkoze mpeddewo naye ate wansi sinnalabako wadde wamala nyingira nakwana nafuna omusajja wadda nkiinako obukiinyi oba eyankyawo okomawo. Kirabika bikuno okusiba ntawanidde bwereere noddamu kuyombesa Katonda. Do your part, let God does his part. Tosobola kukola paati ya Katonda, buli omu alina kukola ki? Buli omu alina kukola paati ye. So olina okwebaza Mukama okuba nga akuwadde ekisa ekyo. Kale gamba Yesu nkwebaza olwaleero tegedde amazima ago gagenda kunfuula ow'eddembe nkole ekyenina okuba nga nkola. Saasire wonna mbadde nkola ebitatuukiridde naze n'omusaayi gwantukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Bannaffe abali ku social media ez'enjawulo Facebook ate n'omukutu ogwa TikTok n'emikutu emirala twogera nti how to choose rightful fast. Olonda otya oba otegeera otya okusiiba okutuufu. Kisookera ddala tukugambye okusiiba okutuufu Katonda alina okuba nga alina ky'atadde mu mutima gwo mu bbanga eryo ly'ogenda okuba ng'osiibiramu. Tomala gasiiba. Katonda alina okuba nga alina ky'atadde mu mutima gwo. Ekyokubiri, olina okuba nga omubiri gwo guli mu mbeera nnungi nnyo. Teguliimu impurities, physical and spiritual impurities. Teguli ku strong medication. Toli ku oxygen bw'ate njala kusiiba. Basawo mundeke. Mukama yagamba ebyengeri ng'ebyo tebisobola kuvaawo atali kusaba na kusiiba. Nze manyi agenda kumponya munzijjako byoxygen ogenda kufa tukuziike. Nze nkubuulidde. So omubiri gulina okuba nga guli mu mbeera nnungi. Ekyokusatu, omwoyo omutukuvu olina okukkiriza n'akuluŋŋamya oba okusiiba okwo okwongerayo oba okusiiba okwo okukola ki kukomaawo. So olina okubeera nga
you allow the Spirit of the Lord to tell you. N'okuba ng'ayogera. Okusiba okutaliimu kwogera kwa Mwoyo Mutukuvu okwo kumenya. Ekyokutaano, create a simple structure around your fast. Olina okubeera ne road map. Siba ntandika saa meka nkoma meka bbanga ki. Si kumala gasiiba oba tonaamala ennaku asatu ate n'owulira abalangiridde ataano ogamba kyaleka ennaku ataano zino ze zirimu amaanyi gana asatu kansooke ngaleke n'obakira ataano. Oba akasibako 10 n'owulira abagambye 120 n'ogamba ati bano ab'e120 we mbavaako. N'okubeegereza n'ogatta abasatu n'abaataano n'ab'e120 bonna n'obagatta wamu. Then what's kubeera ne structure. N'ekisembayo, you must end your fast with gratitude. Olina okubeera omusanyufu n'okwebaza Mukama ng'okomekereza kisa kyakuwadde. Weewaawo ebimu biyinza okuba tebinaalabisibwa naye biri mu pipeline. Toddawo mu kucomplaininga, kumuvuma, kumuyombesa. Alokole bayombesa Katonda. Oyinza olowooza ali kukaanake kayombesa ne Mukama gutolifeeya nkuwadde ennaku 2 otakola kino olina bivaako n'abaaki wobivaako n'akola ata asigala Katonda. Wali abali mwebaza abawadde ssente abawadde abaana ali gwe n'oyomba ja kuyomba obiveeko. So mufo ky'okuyomba sort your souls. Kale tolemuko katono enkomawo yatwogereko ku birooto biringa 10 na birooto loza kasooke netolemu katono jene topic eyo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.